mwesonyiwe ensonga za Elisha Masesaazi bwe muba mukyayagala obulamu. Ebyo bye bigambo ebyogerwa abamu ku abo ba anonymous people abatamanyikiddwa nga bakuubira abazadde abavuddeyo ne baraising eddoboozi lyabekolwa Elisha Masesaazi okulaba nti afuna obwenkanya n'okumanya engeri gye yafaamu. Kati abantu abasinga obungi bandise okuba nti batiisibwatiisibwa okwesonyiwa ensonga z'omwana ono era nga amasimu agabatiisatiisa gabakuubirwa. Newankubadde olunaku olwaleero Seta High School official evuddeyo n'eteeka ekiwandiiko ku mukutu gwayo ogwa Facebook ng'egamba nti ensonga za Sesaazi nabo mu kusooka baali bamanyi nti omwana yeetuga. Naye bagenze mbu okunoonyereza kikakasiddwa nti Sesaazi yeenyigira mu kulwana n'akubibwa bubi nnyo era ekyamuviirako okufa. Lwaki muvaayo kati bulijjo muliwa? Kakati abazadde bagamba bwe yadde mufulumiza statement eyo muleete footage owa kamera alaga nti abaana baneeno balwanira ku ssomero oba Sesaazi baamukuba n'afa. Abazadde bo kye bagamba. Newankubadde okutiisatiisa abazadde ko kukyagenda mu maaso, abantu abasinga bagamba beesonyiwa ensonga zino naye ng'ensonga zino tugenda kuzivaako mpaka nga tuzigusizza mpaka nga amazima gazuuse. Kasooke nkutuuseko obubaka buno ku nsonga ya Sesaazi naye nkusaba video gimpe like. Buli wolikinga video kituyambako okuba nti information etambula ku speed ya waggulu netuuka ku buli muntu. Omukisa guno okutegeeza abankubidde ku masimu gali 23 oluvannyuma lwa video 3 ze naakakola nga gantiisatiisa nga bwe sijja kumalako bwe sisobola n'abanvumye mbaaniriza nnyo. Naye ekibi mwanvumidde mu inbox y'omukutu guno ogwa account yange eno eya TikTok bye munvuma mu bikomenting ensi balabe timwe baani. Naye oluvannyuma lw'okunoonyereza nagenza okkizuula nti abakola ekyo be balya mu ngalo z'owekitiibwa Jesse Muyingo. Nkiddamu, it's not a personal issue nti nina ensonga n'owekitiibwa Muyingo eri personal nedda, but nwana kufuna bwenkanya bwa mwana Elisa Mashazi kuba ndi muzadde ng'abazadde abalala mwenna. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okubategeeza tiene ensonga teri personal wabula ya buzadde nga ffenna tuli bazadde. N'olwekyo ndowooza tuteekeddwa ogigoberera mu butuufu bw'ogigoberera. Nate tukomyewo over the weekend mwafulumiddemu ekiwandiiko nga kiri ku mukutu ogwa Seta High main campus. Omukutu ogwo bwe gwafulumiza amawulire ago oba matuufu oba si matuufu, naye omukutu kwe gafulumidde nzize ngugoberera gwa Seta High oba matuufu oba si matuufu munaageegaana nga mwabaddemu statement eyagambye nti we believe that Elishama owulira akantu ako naye nze ke nayagaddemu kemba ŋŋendamu nammwe mugenda gwesomera ŋŋenda kateekakaawo. Mulimu akagambye wakati waliwo awagambye it is with great sadness and regret that I must inform you that Elishama's death was a result of an act of violence perpetuated by a fellow students. Nga balaga nti okufa kwa Elishama yali results eyali violence wakati w'abayizi banne nga oba baalwana oba baakola ki situmanyi. Kati awo wetuddirayo ku nsonga egamba nti twagala footage taata w'omwana gwe yabasaba. That's the only issue. Gwe yabasaba ne mumaluli oba mwamweditinze oba mwamukoze mutya, Katonda yasinga okukola ki okumanya. Naye ekikulu nti omukutu okwafulumidde akantu awo temunnavaayo gwegaana okwafulumidde ekiwandiiko kino ekiraga nti mwalaze nti mu kusooka mwalowooza nti omwana yafa suicide kwetuga nga bwe mwagambye. Ne muvaayo ne mutulaga nti bwe munoonyereza circumstance surrounding his death were different to what you knew.
ndoza mulaba ebintu ebyo. So feche tugamba kiri kimu nti we are seeking justice for Elishama's death. Ekyavaako okufa kwa Elishama. 2. Olunaku lwajjo ku Sunday yabadde visiting day ku ssomero lya Seta High Campus. Naye ebiton ab'ebyokwerinda ababadde wali mu bungi nga bayina message gye baweereza nga tebalina kye banyega bazadde naye nga bayina message gye bakola ki. Naye nanakuwalidde nnyo abazadde oluvannyuma lwanze okuyitako ku ssomero awo ne ttiimu yaffe yayiseewo embeebaza abayiseewo okubuuza abazadde sekinnoomu mwogera ki ku nsonga y'omwana omuyizi eyafiira ku ssomero lino nga nammwe muli bazadde. Kyankwasizza ennaku era eggwanga lino likyayina ekizibu kinene ekyetaaga okunogera eddagala. Lwaki ngamba bwentyo? Abazadde bonna obuli bwedda gwe tubuuza abeeko ne kyayogera ku campus ku ssomero ku vidi ababaddewo ngagamba ebyo mbireke tonyingiza mu ebyo ndeka omwana wange asome amaleko nga kwegamba balinga abalaga nti abaana baabwe babatwala mu ssomero eno lwa kusaasirwa kw'abannyiniryo ekitali kituufu. Kyentero bagamba nti kababe bakungu bali mu gavumenti abali mu bitongole ebya gavumenti tebatuba service in their favor. Tuzisasulira omusolo services ezo. Kati naawe omuzadde yabadde ku Seta High main campus yaganya otuwa amawulire okubaako kyoyogera. Toli ku ssomero eryo lwa favor ya mwami muyingo oba management eriddukanya. Oliwo lwa ssente zo z'osasula. You a client. Lwaki otya? Era natidde nnyo ne mmanya nti eggwanga lyaffe lino liyina ekizibu. Njagala okwebaza abavubuka besijja kwatula abeetoolodde mu kitundu awo abaatuwadde ku information ne batugamba kino mu kigoberera abazadde amawulire ge baatugambye abavubuka abo nti buli mwaka buli kiseera wabaawo abayizi abafa mu ngeri ezaaki ez'enjawulo oba bafa bulwadde oba ki naye okusinziira bye baatugambye bo sijja baatula for their safety baatubuulidde ekigenda mu maaso nga beetoolodde essomero eryo ba neighbors ab'enjawulo baatubuulidde ebigenda mu maaso ku ssomero era ne batuuka n'otugamba nze nabadde simanyi nti Oweekitiibwa Jesse Muyinga azimba university mu bitundu byeyo ali mu kuzimba university. Omuvubuka omu yatugambye leero kazimbye university mayite eziri gwawo tetumanyi ne ngamba ye lwaki mumuteekako erinnya eryo Oweekitiibwa Munnaddiini si bwali n'angamba gwe linda muliwulira nze mbadde simanyi nti azimba university naye all in all bw'aba azimba university we wish him the best kuba abayongera ku byanjigiriza bya ggwanga naye kye tusinga okwagala obwerufu mu nfa ya Elishama. Okusinziira ku statement eno eyafulumidde ku mukutu gwa Seta High School main campus nga temunnavaayo gyegaana until now tewali statement yavudde Seta High School ng'egyegaana. Secondly, HM essomero lwaki takkiriza kwogera naffe b'amawulire buli w'amawulire amukubira essimu ensonga ezo muzireke ndowooza mulaba eggwanga lino we liri. HM essomero mulamba na buli kati akyatya okwogera ku nsonga z'omwana eyafiiridde ku ssomero lye. Bw'aba omwana yafudde enfa nga bwe mugyogera, why do you fear? Come out and explain to journalists. Vidi lwaki mugiyiwako ab'ebyokwerinda abayitirivu abatabeerawo bulijjo? Mmwe bazadde mmwe abaatidde okwogera omwana oyo yafudde Elishama bazadde be tebaamanya n'owuwo bw'atyo bw'ajja okufa ffe tuveeyo tukulwanirire naye ekiri atabaala kye kiri anaasigadde ewaka. Bw'onoolowooza nti kyakutte Elishama owuwo tekijja mukwata kato God forbid kijja kukwata kuwuwo naawe osiikinga obwenkanya nga bwe tunoonya eri bazadde ba Elishama. Bazadde ba Elishama nyongero bagumya nafunye amawulire process gye mulimu mpanvu era mugenda mujja kugenda mu mateeka n'ebirala naye tewaba ababuzaabuza nti mugende mubasawo abaganda mukole kino mukole kiri mukwate amakubo amatuufu ge mukutte mujja kuzuula ekituufu ekyakola ki ekyabaddewo naye nga tetujja kuzikiza okutuusa nga tufunye obwenkanya. Nammwe abatukubira nga mututiisatiisa munnange muli bazadde bujja kukyanga abo be munoonyeza omugaati n'oddeeka n'owanika amagulu ng'afudde mu ngeri gy'otakola ki
gy'otategeera. Ffe tetuyina nkuubiiru eri personal, I repeat it, wabula kyetwetaaga bwenkanya. Statement eno yafulumidde ku mukutu gwa Seeta High, tetunnafuna agiwakanya owa Seeta High, which means ekyali ntuufu. Twagala okumanya Elishama yafaaki, abannannyini ssomero ne mutuuka n'okugaana okugenda okuziika omwana omuyizi wammwe ow'essomero, even to send a prefect abakiikirire ne kirema. Kyekyokka kye tukola ki? Kitwagala, nothing else. Tetuyina nsonga ndala mu nsonga zino. So tubasaba mukole statement zonna naye mujjeeyo obujulizi obutuufu. Mbaagaliza olunaku olulungi abagoberezi bange.